Full figure wuna avuddeyo n'abeera ng'ate awanda muliro asookedde ku nsonga za mwana muwala Diana eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kkiriza tetugenda kukuliisaawo katubeere nga tukuwa akatambi kano. Muve ku bannabbi gye mulekeraawo okuddanga ku baana b'abantu nammwe abaadibaadi babana balina ebibobe. Buli mwana afa wano twafira omuwala emunyonyono omuwala omulungi oba ekirabo bayaani. Buli muntu amogerako abasajja abaana balungi balina kwanibwa. Babakwana tolowooza nti buli amukwana amwagala babakwana. Omuwala yenna watuuka mu myaka egikwanibwa bakwana gabi nga mmwe. Nga nababeera bagakwana. Kati abaana abalungi oba musuubiramu ogerako ki? Abaana beteeka mu sente zaabwe ne badda ku ssente zaabwe nga mbafu mwabeera ku nnyonyi is it a news? Ennyonyi nago mawulire. Buno bunyonyi bwa milioni 517. Muve ku baana b'abantu abantu balina ennaku yaabwe bitikitoka biyise ku mufu byayimbya byasaamirira byonna biringa ebikuname biri bibawuze bivunduvundu byonna byesenisa singa byanamwe mufa. Muve ku baana b'abantu mwana omuntu alina obulumi bwe. Teri muzadde azaala n'ayagala mwana waafe. Abantu bafa buli lunaku. Bonna abafudde babatidde mu apartment babadde bamalaaya. Bonna abafudde lwaliro babadde ne iPhone 17. Tewali abafudde nga ne katoki tagirina. Naye bamuse busi. Naye basajja be bamuse. Kufa bw'abazze tewali yewala kufa. Abaana babeera n'embuliri nga tewali namukutte kwadde omutuga. Amalusu gakutuga n'ofa. Emmere gye weegayirire Mukama enkutuga n'ofa. Muve ku baana b'abantu. Muve ku baana b'abantu. Ekyo nkimaze era sikiddamu. Era muwala abale takola mulekenga abawala abalungi babeere be bali. Mulekenga abawala mwegakazi mwagabi agadi bagatalina mikisa giweebwa. Nkiddemu amagezi gajje. Mwe bannababi bannabbi gye bannabisiraani nga tewasabirwa. Walotebeeka abawala be bawanazira enjiro babawa amayumba nga talina mulimu gwakola. Nga alina n'amafuta avuga. Nga alina ne kkaadi anywa amafuta. Essaawa z'omusalira omufu omusango mwe baani. Yabbe milioni 3, yabbe 5. Gwosobola bbira n'obireka. Mwasaamira ku mana akawunti zamate kuliko alina milioni 2. Temanyi ogaba emyanga bagateekako. Abamuntu balina n'akawunti mu banka. Akuta iPhone 17 yafuuka ddi. Nze omwana wange azanyisa geemu wano ne wenzi balaga. Abaana bange babizanyisa geemu. Buli mwana wano kyakwata n'omuntu asembayo wa myaka egya kuzanyisa geemu. Okifudde issue nti omwana yafudde akwata iPhone 17. iPhone 17 Pro Max. Yes, nga tukyali wa full figure munnange avuddeyo era n'abeera nga ayambalira avuddeyo n'abeera nga asabula avuddeyo n'abeera nga atabuka ku nsonga za Rwasa. Ensonga za Rwasa jjukira nti no Rwasa ne Nashigro bayawukanye. Okitegeera nno kaakati omusango nno agutadde ku kasuku. Ate bwe tuveeyo munnange era alumbye ne Justin Nammere n'alyoka amulangira okuba nti nno munnange yabbye obuwanguzi bw'omukyala owa Nuupu. Ate era munnange ne Zubeda naye tasimattuse. Kale katubeere nga tukuwa akatambi kano aka full figure. Naye nekiro kibawobe kinamago ekyogera mu WhatsApp mu ngoye wagendayo ng'osuubira kimaziggwe. Kasuku ndowooza kati congratulations Lwasa omutuusiza ku end of life. Tofunyeemu munnange. Naye abaana ba Lwasa tebali kuleka mirembe. Okoze ky'amanyi okumalawo Lwasa. Eyo kali ya Lwasa yonna yeegenze. Eyo katogolemu omutuusiza. Naye ogenda namuvaayo ne munvuma. Naye bw'obanga okola ebintu byonna saasira ku Lwasa wadde views ozaagala. Tosaasira Lwasa kuba yali awo waali kati. Saasira ku baana be n'abakazi be yazaalamu ne famire ze yazaalamu. Omutuusiza ku extend pama masuuka. Omutadde kuleva essuwa n'amajambiya. Lwasa takola. Lwasa is a smart man. Lwasa taso nebbanga lyamala Masaka nebbala yagira teyakuba ku muntu luyi. Tamanyi byakulwana, tamanyi byakakaalukana, bwongo bwakozesa. Takubanga na muntu kikonde wadde omusindika bwati. Omuganda nti aswa n'ejjambiya. Wagenda bw'Lwasa ng'osubi akugwe ne Lwasa yakwana munani yesiba ku munne. Wagenda mu maka ga Lwasa nga gulimu n'omukazi Omuswayiri. N'olemera mu ddiiro. Ani yakuyita era ani yakutuma Lwasa asobola okuwasa. Lwasa abadde ayogera abantu takyalina maanyi ga kisajja wamwesibako. Nga kyo kigendererwa kyammwe. Temusaasira ku baana ba Lwasa bawala n'abalenzi.
temusasidde ku baana abagenda kuwasa bakazi mumutadde ku end of life mumutadde ku ntandaalo Allah abalaba nammwe ali bagerera gwafuna views ne likes otulendinge yes watulendinze congratulations omutadde mu ntaana omumazeewo kali yalwase wedde watekyaliwo bwe mutetusiza ku leve peba masuuka abantu ba nuupu sina ba nuupu mwekka lwaki bwe mumala okulonda mwesuleyo gwa nagamba temunwanira buwanguzi bwammwe temukola ki essaawa ya leero mwenna mukimanyi bulungi nti omukazi agibwako obuwanguzi bwe yabuwangula 100%. naye nga wembagamba nti obalanga situation abantu abamu temumanyi situation njogeredde luddawa njogererawa nyimiddewa nalaba omukazi ng'akola black ng'akola gite branda I think oba gite branda oba gite batya nalaba omukazi ng'akola branda ng'agamba president yagambye na president w'eggwanga yagambye mbuno bamubako obululu bwe oyimirote mu maaso g'omulamuzi n'okola statement mu maaso g'omulamuzi n'ogamba nti president Museveni yagambye nti bamubba obululu e Masaka oba otegeeza ki oba omulamuzi oyo oba omugamba ki omulamuzi ani amulonda ani amuteeka waawo oba oyagala omusajja akole ki oba oyagala omusajja mwenna abanenye omulamuzi oyo mwali mwagala akole ki njagala otule mu ntebe y'omulamuzi eyo weteeka embigere by'omulamuzi omuntu abatisatisa agambye president Museveni akubye essimu wuno njogera naye wuno president agambye bannaye president agambye musuubira mulamuzi kukola ki nze nga 2 mwezi tuli mu kooti ekyo kimanyi bulungi samoni ozirina teweekatana kwebuzaabuza tuli mu high court 2 mwezi wali tujja kuba tugiyingidde saawezi buli kimu okimanyi bodda no ku social media n'agamba ba junior era nze tubisimanyi nze sibirimu era nze rubbish bigamba abo ba life failure togera bigamba ffe bagezi kisatiisa abo bodda ono nyampe no pretendinga bwe tweyongerayo munnange Diana aziikiddwa olunaku olwaleero wakati mu Miranga okitegedde no yatiddwa yasangiddwa mu apartment ye ne babeera nga ate munnange bamugye mu bulamu bw'ensi eno poliisi ekyagenda mu maaso n'okuba nti naate enoonyereza era eba naavaayo ne ripooti tujja kubeera nga ate tugikuwa kaakati abadde best friend we oba omu ku mikwano gye munnange avuddeyo n'abaako byayogera ku mwana muwala Diana. Diana was my manager. Diana was my sister. Diana was my best friend. I can't be here and stand where she's there. That's so much tubeera zamwe naye mukumanya omungi okujja okutuzikirako muganda waffe era nsaba bagumya nga naffe wetukumya kubanga waali era nga yajoyinize bamalayika b'omuggulu ekitiibwa kiddire mukama ye musumba waffe seetaaga angamiza mudonyerayo omuto atwala kumubulika kusamateefo All right. Sorry. Sheikh wuno munnange avuddeyo naye n'abeera ng'ate ayogera ku nsonga za mwana muwala Diana yavudde mu bulamu bw'ensi eno era aziikiddwa olunaku olwaleero ye bw'atyo ensonga bw'aziraba. Yenna yasse Diana Skies bwe kibanga musajja yamutidde ssente nga bwe kigamba essente kati wafunyeeko mmeka awo mmeka ezaakuddidde bw'oba wayagadde mutima kukakkana osanyuke nga mufu essanyu kati owezezzaawo kiro mmeka awo mu kaveera
bwe kibanga bawala banne banoomye olwa obunyonyinyonyi bwabadde alinnya nga bawala banne babadde mabega w'ekyo mukwano tiketi yo girina mu ngalo kati tiketi yo joyina mu ngalo edda mu nsi eki gwagirina zabadde alinnya kati gwazirina Allahu akbar bwabanga wamutidde musajja omusajja essaawa zino akuli mu kifuba akuli mu kifuba kakati wazadde muzaale bwe kibanga mukyala wamutidde musajja tegeka n'okuttayo omulala kubanga abasajja bwe tutyo ajja kulabayo era n'omulala era tegeka kutta mulala. Eddie Kenzo avuddeyo n'alyoka ategeeza nti munnange obutakkaanya bwe ne Bebe Cool ye yasalawo kuba nti n'ensonga ezo azeesonyiwa. Ono n'abuuziddwa wabadde akyadde wali eri ku Galaxy ne bamubuuza nti nno ensonga ze oba olutalo lwaliwo wakati we ne Bebe Cool lwakomawa. Avuddeyo n'alyoka agamba nti ye talina buzibu na muntu yenna. This is something I didn't want to talk about, but I got to talk about because you're here. And I want to get clarity from you. Did you resolve your issues with Big Size Bebe Cool? Or just wachireka onogambe chonchesonye? Because nakula kongo busungu bungi. Ngamba mukuru wange bwe ni musanga. Nimwebuliza nze nganze. Did you resolve it? Oba buli omu wagamba bugambe kamwesonyiwe buli omu atwale kyayagala. Byagwebyo. Sibaliko bandika I don't know but nyayo. Yabyesonyiwa. Era bila bamuliko bibamanyi. In the interview, I think he said the same thing. He was like, "CVD eco," and I feel like sometimes, as you said yesterday, it's the funds that add a lot of fire into most of these things. Like most people are on their own things. They find Eddie Kenzo is in his own things, Big Size in his own things, and like it's the funds that see a small thing and they over exaggerate it. Exactly. I get it, but you guys talk, you and him. I know. So I can find him anywhere and we talk. So that's not a big deal. Maturity. So ever since have you about him meeting anywhere? All right, that's the president, man. King Sahawuno avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula ayanukudde Mubaraka Munyagwa nabyo katubikuwe. Bana munvumire ekisajja ekyo mbatadde munvumire ekisajja ekyo okuva olwaleero bakyali banga bali ku mukutu guno ngo badde onoonyayo ow'okuvuma twafunye mugaati gwa mmese munvumire mugaati gwa mmese mbatadde mumunvumire essaawa 24 mugaati gwa mmese gwe mugaati gwa mmese tetulina tayimu yo toli levo yaffe man political failure tosobola okuweza abantu emitwalo 5 mu Uganda okola interview yogera kiggwe yali yesimbye ku bwero siwa wali wesimbye ku bwa kansala bwero si wesimba ku kyekyo kye bakuwa emitwalo 3 mugaati gwa mmese nze bamma Munyagwa saakuwa kalulu tobereyo nolowooza nti ayogera na muwagizi wo Munyagwa sikuwagirangako olina ideology nawagira Kyagulanyi mwana Munyagwa inza tukolera kinga ne taata we yamwegaana nti yamulonda mugambe tojja nnyo gwe Munyagwa taata we yakuma akalulu mukyala we yakuma akalulu tozitowa yadde ekyalo kyaffe Kigungu tozitowa yadde ekyalo kyaffe oli political failure muzaate yatuwoninga dda natugamba omusana gwayakira bwerera abantu abakulonda luli gwe bino byakulema byagaana kitwale nti byagaana genda olima akalo tosobola kusuula kibiina era singa okusaba kwammwe kwe mutaddeyo okulaba nti abatembeeyi bano n'ababodaboda bagira bakyaweebwawo akabanga kulema okukola ne batakuwuliriza mwe ng'abakulembeza abantu mugenda bakolera ki? Tutambulira ku nkola y'amateeka kye bayita rule of law era amateeka ge galuŋŋamya entambuza ya buli kimu mu Kampala. Bwe tulaba nga minisita atambulira mu kumenya kw'amateeka tetujja kikiriza tetujja kukkiriza kukolera bweru w'amateeka. Tumanyi bulungi nnyo kye kimu ekyalemesa mukyala Jennifer Musi
ekibuga kwe kwali okukola ebintu nga teeteeseteese najja n'agoba abatembeeyi n'amenya obuyumba bw'abantu obumenyi bw'amateeka ne bweyongera era okukakkana nga abantu bakaaba mwana wattu nno pulezidenti Museveni n'amugoba kubanga abantu bakaaba ati minisita aleme okulowooza nti yasoose fe tweyama okulaba nti tukolagana mu ngeri y'okutwala ekibuga mu maaso nga tutambulira ku mateeka ku nkola y'amateeka. Diana Skies afudde akudde abasajja bameka? Abasajja bameka Diana bakudde watuukidde okufa? Bano bonna abayomba ku social media, abalumiriza, abayogeza obusungu, abavumirira abazadde ba Diana, abavumirira Diana, bonna Diana ye yabakuula. No, obusungu abasajja bebogeza ku social media bonna Diana ye yabakuula. Kuba ndabakaga kazi gali kuno agasiru nako gali okuba nange bawala bannange kyebagamba okwekolerera kyobola nze ndi kadama kyobola bana abasajja Diana babalete bamumanyi bali kumufuata ali waabe kubakabira naye ng'obulumi babujje walala bogerera ku Diana naye bategeeza gwasigaddewo. Abakazi be Uganda mulina akamanyiiro mwenna bwe kibeera nga Diana ebyamusizza kuula nga bwe mugamba abakazi be Uganda then mwenna muli target bawala bammwe bonna targets bwe kibanga ebyasizza Diana kuula naawe walaba vidiyo eno oli target. Teri muwala we Uganda wana atalina kamanyiiro ku ssente ya musajja bannange mumanyiira ekisooka abawala be Uganda balina eddembe ng'amaze okukwata ku ssente zo lwajjukira ntalina kukwata simu lwakwata essimu n'agiwa mikwano gye ne bakubuuza gw'ogamba ki taliiwo sooka oweerezeyo emitwalo 5 afune wano ekyokulya haddemu amannya agoogera naawe. Ebyo bye bisinga ovaako obuzibu. Abasajja abasinga ne baalinyiize naye akamanyiiro akateekebwawo nga bataddemu ezaabwe. Teri muwala ali wano alaba vidiyo eno n'oyo atanagiraba nga talina amunoonya mabegawe. Beebo be mulaba abayomba wano aboogera ebikikiniki teboogera ku Diana kuba babadde tebamanyi Diana boogera ku ggwe. Just lwakuba tebannafuna mutemu ali smart bamusasule. Buli munnayuganda akimanyi nti okunyagulula akalulu n'okuwamba abamu kye mwayise okulonda kyawedde. Buli omu akimanyi. Era emirimu gyaffe gibadde gitambula abantu babadde bakola. Okulonda okubawo kibadde tekitegeeza nti abantu badde tebakola mirimu. Mirimu gibadde gitambula nga n'ebyobufuzi bikola ki nga bwe bitambula. Naye njagala okusaba bannaffe ab'ekibiina ekiri mu buyinza nti mulekeraawo okukola statements ezisikuula bannammwe emmeeme. Kubanga ekyakoleddwa ebyabadde bweru w'amateeka mwenna mubimanyi. Teri kulonda kubeera mu kuwanyisiganya masasi na bannamagye kuteekawo bubokisi tekuliiyo. Teri kulonda kubaayo nga bannansi bateekeddwako embeera y'okuwambibwa okuttibwa n'obutasula mu mayumba gaabwe. Oba oyagala oba toyagala 2026 taliva mu byafaayo bya bannayuganda. Tabu gye mukoze nti generation eno ento mugiwadde memories embi, mugiwadde ebiro mukugamba mugiwadde history omubi nti kati balina ekyokwogerako ng'ate baakirabyeko. Sirowooza nti abanaazimba eggwanga bakolanga bwe ekyennaku bwe mugenda ku ma radio stations mugenda ku ma TV bannange ebyokulonda byawedde tuddingane abaana baffe bali mu makomera, tuddingane abaana baffe bali mulaga amagulu mawanike, tuddingane twaziise, tuddingane waliwo baamulekwa, tuddingane waliwo bannamwandu. Nga sigamba nti omukama ye yabateekedde okuyingira mu mbeera eyo. Naye nga bannaffe bayingidde mu kye bayita akalulu ne bakifuula olutalo. Kubanga owulira nti omunyago wagukutte olowooza all is done. Tebinnaggwa. Era njagala okubasaba okubategeeza. We are human beings, tuli bantu, tulina feelings, tulumwa. Nga bwe tugezaako omukama okumusaba tukumaakuma n'otujjamu ekiwuggwe olw'embeera gye mwatuteekamu. Kati bw'ogerageranya ebyali wa pulezidenti mukyala w'okuyisibwa mu mbeera gye yayisibwamu olina avaayo n'aga nti ebyo bya bulijjo nnyo. Bwe bibanga bya bulijjo temutawaana tugamba nti
tuddingana kuki ng'ate bye mwakola birungi. So nsaba temututeeka mu ndagaano zitaliiwo. Era nsaba temulowooza bannayuganda nti buli omu tategeera. Ffenna twagala emirembe, twagala ensi yaffe, teri atagyagala. Kubanga ffenna tulina bye tukozeeko. Ne bwe mbanga nnyina kapoloti 2 kaba kange gaba maanyi gange. Ne bwe mbanga nazaala omwana nga tuli mu muzigo gumu abaana emitwe gisula wansi w'ekitanda nga nnyina esseffuliya n'amasowaani, eyo ye property yange. So kitegeeza nti nnyina duty, I have a duty okukuuma nange byenkozeeko n'amaanyi gange. So temulowooza bino bye mubadde protecting the gain bw'okubanga embeera gye mwatuyisizaamu mu kalulu nga y'engeri gye muyitamu okukuuma ebyammwe kyewuunyisa era kimalamu amaanyi. So mbajjukiza bannaffe nti njagala mwekumeekume mumanye nti butya balonda oba bwe bamanaginga akalulu nga kawedde era butya bwe bamanaginga olutalo nga luwedde. Kati kano bye mugaa nti akalulu kawedde bannange tufule okulanga tuddingana managing a post election. Eno si post election, eno war aftermath. Luno kiseera nga olutalo luwedde. Nyanga kyendowooza nga abaana mukyabaliisiza ku nsiko nga drone zikyali mu bitundu byaffe zinoonya abantu nga bannammwe bakyakuba obusimu betuwangala nabo ate bonna basaasidde mukyakuba obusimu ono yakomyewo ku kyalo muddemu munone. Kakati bakama bammwe abatuma okukola ebikolobero nga basinziira ku maradio nti abaana tuddingana okulonda kwawedde. Ffenna buli omu akimanyi nti okulonda kubaawo era buli omu akuyingira amanyi nti waliwo awangula n'awangulwa. Naye embeera eyabaddewo teyabadde yakuwangulwa, yabadde yakuwambibwa. N'olwekyo bannayuganda mwenna mbakubiriza buli omu beerayo ng'oli mukkakkamu. Tusabe Omukama atukumeekuma atuzze tukkirize nti baatuyingiza mu kalulu mu lutalo lwe baayita akalulu. Ku bannamawogola bannaffe abatukozeeko ebikolobero ekintu kyokka kye tuyinza obbasasula kubategeeza nti buli wooba omukulembeze ne weewaŋŋamya n'ogamba abantu nti nze mbakulembere political leader n'oba nga wagenda mu bantu through appointment and selection toyinza kubeera mukulembeze w'abantu. Era nze kyenyinza obbagamba kyokka timwekolerera inaapo ey'abakulembeze bwe mukkiririzaamu. Bw'oba olina omukolo ku biro wa kadi giwa omukulembeze gwokkiriza nti ye mukulembezeewo. Twagala nnyo okuba obumu naye bannaffe mukoze nnyo by'amaanyi nnyo bya nsonga okulaba nti mutwawula. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi.